Beat FM katugende ku Hello. 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 Sebo. Jeba liko Sebo. Hello. Mbade saba kunyamba ko mukama wange. Hey. Njagala kumbuliza mukazi wange nambuzabuza. Hey. Ambuzabuza nnyo mutuufu kuba keero oluusi abeerawo waka n'agendawo kiro oluusi n'agenda emisana. Tambulira mulimu gwakola oluusi bamukubira esimu abasajja njagala kumanya mulimu ky'omukazi oyo gwakola naye mukama we amukubidde kwegamba mbuzabuziddwa agamba nti mukama we boosi we yakuba boosi we takkiriza oba njogere naye oba nkole kintu kyonna njawulo n'omuntu gwentya kakati gwe atera mukubira emisana n'ekiro ate naye oluusi agenda misana olweggulo kawungeezi ekiro watambula n'agenda nti agenze ku mirimu mubuuza emirimu tali straight forward njagala naye kumanya mulimu kyogwo gwakola musajja ng'olabye nsobeddwa oluusi afuluma essaawa 8 ku 10 gwa kiro naye kati nange ntyabo omukazi ofuluma ezo ssaawa tabanga ali ku baana ababba booda ubanga kyekigurupu kyekimu ababibi ba booda bwatunula alabika okubba booda kati omuntu atayogera ssaawa ezo zonnyini omukazi abalagawo kale kumanya kumumbuuliza mmanye ekituufu kale beerako ku simu tovaako kale Hello? Chichi ogamba ki? Hello, ompulira? Wange? Ompulira? Nola kisala radio. Wange? Sala mu radio. Esala eringa radio? Wange? Ere kyasala? Oliwa? Wandege. Wandege Chichi? Wandege ogenze kolaki? Njagala ngenda mu town. Oli mu taxi? Egenda bitya? Mpola. Mbadde njagala kulaba. Ado gamota? Mbadde njagala kulaba. Oliwa. Oliwa? Ndi eno segundi side zeno ku Ntebe Road. Nange weeyogeza gundi gy'okubeera office weeyogeza. Ate kweyogeza ndi kolo box. Onsumbuwaye. Ogenda wa? Ngenda mu ddwaliro. Ogenda mu ddwaliro? Ngenda mu ddwaliro. Jasi naina olwaliro mbadde nina akasente kange njagala tufune tweyolezaamuko. Anti mulwadde. Tujja kusobola leero. Naye muntegedde? Sitegedde. Ati kakati tukoze tutya nsi mugo wajimpa mbadde njagala
Badde njagala sawa nga mukaaga otusinkaneko nkulagirire wendi tugende tweyozeemuko. Ekijja kusoboka mukwano ndi mulwadde. Olimba singa tobadde mulwadde gwe walize? Tomanya nandize naye ndi mulwadde leero. Nandikutegedde nandize naye wakuba sikutegedde. Ekitegeeza toli mulwadde? Ndi mulwadde. Kiki ekikuluma bino ebyammwe ebyabakyala? Byonna binnuma. Senyiga, kifuba, musujja byonna nafunye infection. Wafunye ki? Infection ki? Era nti sibitegedde. Ebirwadde byaffe byabakyala. Ebirwadde byabakyala? Bikwata ate kati nange sibitegedde nyinza okuyambako nenkuwaayo ku kasente. Ekyo nabadde nagitandise dda. Tolwalangako ku infection. Tosobola kukola ng'olwadde infection? Neera mpulira buli infection ekwata kuki ebirwadde buli muntu abimanyi oba obitegeera. Naye nga emirimu gyaffe eyo kyagirimu. Emirimu? Ngikola kasamba mulamu. Kati otambulira mu meka? Kati ennaku zino oli mu meka? Esinziira kifo kiwontutte. Anti olwo mu meka? Kugwe. Amaaso baba woofaanana. Ani ngamba meka? Amaaso baba woofaanana. Meka? Esente? Ng'etaano. Etaano? Akati ozigira bakusinzira omuntu bw'ofaanana? Kankulinda ove mu ddwaliro wejjanjaba ebirwadde. Anti era simala galonderera. Kankulinda ove mu ddwaliro omale okwejjanjaba ebirwadde byo. Munnange tobinsiigira awo. Gamalo bijjanjaba. Kale. Bambi. Gamba n'enkumunye. Kumanya si amamula kwa bitundu by'ekyama. Endobeso mugiwulidde omukyajja abadde amanyi nti omukazi mubbi wa booda agenza obbigwamu ate alabika asamba gwa nsimbi atunda bitengi. Wamagga okyogerako ki? Ire mu lugwe Emma Sebo Gombola y'e Rwanda. Abakazi ebiseera ebisinga bannaayi abakazi abalina abatuufu batono naye abakazi ebyo batambuliramu. Nze mu lugwe Emma Ekijumba Kooki. Weebale nnyo mukwano. Oyo mukyala oyo mwami ategedde omukyala yafuna malaaya. Omukyala yafuna malaaya kati ali mukusiga godi alina alizoga amusiga agende yekiriza naye amuleko amala okwekiriza nga mulamu amuleka ajja musiga nga takavaase kalagala kyangattu. Weebale. Papa namoti mwebale kutuweereza kati omusajja akitegedde nti omukyala asamba gwa nsimbi. Naye baaba abakyala bw'oba kimanyi osamba gwa nsimbi lwaki ofumbirwa weepangisize ekintu kiggwe ono timbatoola adye naye abakyala twekolerere tuve mwoyo katemba. Nkugambye Mukunja moti ne nakachwa mwebale kuweereza naye bananga abakazi tetukyaswala kati tuswaza buswaza kubanga mukazi londako kimu oba okola obwayaaya eno oli mu bufumbo ate eno bannanga abakazi nedda twebereremu bamikwano. Mami wange Robira Manja mu Lukumbi nkwagala nnyo ne daddy wange assistant Julie Kavule Empiji I love you so much Mama Innocent Empiji. weebale nnyo Mama Innocent. Amanya nze Haji Kasule Rashid Ngambera Kabowa. Naye bannange abasajja tuleke ttabbo. Waka akatuzala n'omukyala ng'oyo n'abeera nga ye amala kulaba oba saizi kijagala apimirako sente ondagala kumala kulaba oli naye bambi abasajja tunalenga teekennenya bakyala hajja tuwunenye President Haji Kasule. Amanya ekigambo Nnyoni Kabowa. Naye tulabye nnyo abaana okubuusanya emibiri gyabwe. Kati n'otuma sayizi dabe sayizi bweti. Bannange kibi nnyo abaana abawala twalizeemu mu nkola z'edda. Omuntu ne yeekolera okusinga okuddira omubiri gwe ogukuluusanya. Lwaki olwale buli galwadde buli omu ajja n'enje. Weebale. Angula Mukunja omusajja muzibu nnyo naye kasita omwami akitegedde omukyala si mubbi wa booda munnange ali mu mbeera yakweyiiya mwafunira akasente oyo talina mufumbi nze bamajjakiwa nekiteredde Endobeso eno kanyiweerezeeko mulamu wange Segere Muhammad Kalimu Nsimbi kyeyamaani w'e Namagera mubale kuweereza. Tega Big Pharma buli kumakya.